Embeera bwetibwetera okubeera wano ku kyalo Kalanzi mu muluka gw'e Kabalagala. Wadde obudde bwa ttuntu, bangi bali mu kwetankira mwenge. Kabalagala kye kimu ku bifo ebisingamu amasanyu mu Kampala, wabula kye kimu ku bifo ebikyalimu obumenyi bw'amateeka mu ggwanga nga kw'otadde n'abantu abatandise okutabuka omutwe olw'ebiragalalagala. Ffe tukuume ekitundu. Afande Mugerwa yatugamba tukuume ekitundu. Embeera eno eviiriddeko n'abamu okutandika okwebaka buli we basanze, era nga tutegeezeddwa nti n'abatabuka emitwe beeyongedde mu kitundu nga n'abatamiivu bwe batyo. Situations zino we zeekuŋŋaanya ewamu, omuntu atandika okustruglinga okunoonya engeri gy'anaavunukamu ekizibu ekyo. So engeri ennyangu erabikako mu kitundu kino kwe kulaba nti batandika ebiragalalagala. Ate ebiragalalagala bino tubiyita stimulants, biyina hormones mu mubiri gwe bizuukusa, omubiri ne gutandika okusaba ebiragala ebirala. Bamu ku batuuze nga Judith Namanya batambulira mu kutya olw'ebyo bye bayiseemu. Ntambulira ku bunkenke okukubulira amazima. Ono yakawona okukwatibwa enfunda bbiri abaatabateeberezebwa okuba abatabufu b'omutwe. Nali nzijja bwe nti nga nva waka ngenda Kabalagala, kati naye ng'ava Kabalagala ng'ajja eno wenva. Kati bwe yantuuka bw'ati mu maaso bwe yandengera n'asumulula zipu. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti ebbula ly'emirimu kye kimu ku biviiriddeko embeera eno, abavubuka ne basalawo okwetankira ebiragalalagala ssaako n'okutamiira. Bo ababudaabuda abatabuse emitwe baagala abantu bano bayambibwe mu ddambiro. Tubakubiriza okucreatingawo emirimu egya bulijjo egy'abavubuka kwe bayinzanga okutandikira, nga okufomingawo groups ne bafuna bye bakola ng'okulunda, n'ekirala nti ekitundu kye tulimu kijjudde amasanyu mangi, nakyo kibafoosinga okuba nga bavaamu ebintu embeera ng'ezo. Bakuŋŋaanyizibwe wamu, oluvannyuma bateekebweko amaanyi mangi nnyo abakugu bababeereko mu kubasomesa obubi obuli mu biragalalagala, okubayamba okweŋŋanga ebizibu bye bayitamu ebibaleetera okunywa ebiragalalagala. Yo poliisi egamba nti egezezzaako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu bitundu by'e Kabalagala nga bwe twogerera kati bukendedde. Ebitundu ebyo obumenyi bw'amateeka bukendedde nnyo, abanywa enjaga bakendedde nnyo, tebakyanywa njaga nga ku kikuba mutwe. Naku zino ndowooza namba yakendedde nnyo. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso, embeera y'e Kabalagala ekifo ekitasala masanyu yeeyongera okweraliikiriza abatuuze naddala kasita obudde buziba. Sohail Mugabi, NTV.